ebya Balamu baluga haleete bibadde birungi olunaku olwaleero ate abasajja babadde bamumazeewo nga nno obuzibu buvudde ku ki mukwano gwange mugwanda wange obuzibu bwe buvudde wantu wabadde watono nnyo kwe kugamba Balamu engabana ya ssente eganye bw'atyo ne beetandika kwekwata bikonde ayaya beekutte ebikonde nze kyennyinza obbagamba nti ebya Museveni n'abantu be si birungi byabala bikutuka kyennyinza obbagamba nti Museveni byabala ate bye bikutuka mukwefuula nnyo omugezi mukwefuula nnyo ategeera mukwefuula nnyo sseggwano mukwefuula nnyo buli kimu ate munange bw'agenze maaso ebibye bigenda mu maaso n'okumubeerera ebibi omanyi bagamba nti nantabuulirirwa yasaabala gwa bbumba kakati kyekiri ewa mukulu Sente bwabulwa obutabuulirirwa bwe n'obutayagala kumanya n'okulaga nti nno ye buli kimu ye kamala byonna waakuno yayagala buli kimu yayagala okusembezebwa buli kimu baganda bange mikwano gyange ate ebintu ebimu agenda kutuuka akaseera ng'abyejjusa oba agenda okutuuka akaseera nga yeebuuza lwaki nze manyi okutuukawo nga weebuuza lwaki nze oba noogenderedde so ge mawulire agali ewami mwami Museveni ekipulojekiti kyaganye okukwatayo bwe batyo ne bakifuula simanga political league kati baba ne batandise kulwanira ssente kwegamba obuvuyo obuli mu pulojekiti yaba abatamiivu bungi nnyo kyennyinza obbagamba nti obuvuyo bungi nnyo baganda bange mikwano gyange twetunulemu tulowooze nnyo tumanye wa we tulaga ate era tumanye nti tulina omugaso era tulina omulamu ogw'enjawulo gwe tutambuza okulaba nga tutereeza eggwanga lino. This is our country, this is Uganda for Ugandans. Tulina rights nnene nnyo okutereeza eggwanga lino ate tusuubira nti tewali kigenda tunyonyaamu tuwa kigenda tuzza mabega tuwa kigenda tukanga tugenda kusigala nga tuli strong nga tuli b'amaanyi nga tutwala eggwanga lyaffe lino mu maaso era tusuubira nti Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bwe yatukulembera nga bwe yatusuubiza nga bwe yatuteekamu obwesigwa bwe nga bwe yatatusuulirira ng'ayagala tubeere ekyenjawulo banange bingi bigenda kukolebwa naffe tubeere ne pointi ekitwala mu maaso pointi yaffe yeeriwa baganda bange mikwano gyange pointi yaffe eri ku bununuzi bwaffe tulina okwenunula tulina okulwana makazi masajja tuleme kukkiriza zino pulojekiti ezitalina lugendo kutufuga tuleme kukkiriza zino pulojekiti ezitalina lugendo tukola mu diversion tumanye nti tulina olugendo lwe tulina okuggusa ate era tujja duggusa oba mu mbeera ki oba mu mbeera ki ffe tuli bagumu tuwe twakutte we watuufu ddala ekikonde eky'obwekityo bwe Kinyose baganda bange kyennyinza obbagamba nti bano abeefuula nti bategeera nnyo munnange entegeera yaabwe ekyali ntono ddala badde beefuula basseggwano kakati batandise okwerwanyisa ffe weetuli okubalaba mwekube abasajja bano baatuula ne basala amagezi engeri gye batukutula gye bakutula Buganda jjukira awo entalo z'ebibiina by'obufuzi zitandika ekisanja ekyo ekya 26 nga ekya 96 kijjaawo balukwagaawo nga bali ku Makerere University bawaabye emisango Lukwaga giwozezza giwangudde tuyingira 2000 tulonda omuti n'ennyumba simanyi basi n'ejjuba tuyingira enkola y'ebibiina by'ebyobufuzi olwongo omusango baguwangudde tuddayo mu bibiina by'ebyobufuzi kati Semwogerere bwe yeesimbawo mu 96 Semwogerere bwe yeesimbawo mu 96 n'ateekawo okuvuganya okw'amaanyi bo kwe baali basuubira nti tekisobola kubaawo nga bamanyi baatubikka nnyo ekibulangiti okuvuganya kwe yateekawo
obunkeke bwe yabateekako n'ekyo kubanga Museveni atupimira nnyo mu kulonda babeera n'akalulu akatuufu n'amanya abantu kye balowooza ekintu ekyo nsiiba nkyogera mu kulonda era olaba buli we tuva mu kulonda wabaawo natte ezitwongerwako wabaawo obuzito gavumenti bwetwongerako okutubonereza olw'okulonda kubanga abamaze okumanya levo ki gye tuliko kati akalulu ka 96 bwe kaggwa Mawanda be bali abasajja abasomye nagambye ng'alina law firm alina auctioneer company ebyo ebyaba Wanyondo n'ebirala kati batandika okubala Mawanda abayingiramu awo waafunira office eyo gye nabagambye ey'okuwakaza awusi ne batandika okubala abantu ab'enjawulo abamu ne babatta physically abamu ne babatta financially abamu ne babatta politically olwo nga babala abagezi abasobola okubalyawo okugjawo gavumenti yaabwe Museveni n'ateekawo strong institution ekulirwa Mawanda oyo nga yaba mafia era bw'oba ekiwandiiko kyonna kyoyagala kye baagala okufulumya nga kiriko omukono gwa Museveni balina mandate ekifulumya era kyovulaba ebiseera ebisinga Museveni yeegaana n'agamba eyo ebbaluwa sigimanyi naye nga yafuluma eriko omukono gwe kiba kituufu naye yabawa obuyinza ekintu kyonna kye balaba nga kisobola okutambuza eggwanga bafulumye ng'ebiwandiiko bateekeko emikono gye eggwanga litambule ku saidi yaabwe ekyo Mawanda yakikola bw'atyo Mawanda bw'afuna office ennene ku Workers House ne bayingira mu kutunda mu privatization nga batugamba batunda okuzza ebintu byonna mu mikono gy'Abannayuganda bagaggawale bakule bagaggawale beekolere ku nsonga zaabwe kati bebamu kati ate bebagamba ate kati gavumenti egenda teekawo amakolero ga gavumenti simanyi biki ebya gavumenti nga luli babyejjako tugaggawale kati ate bagamba tubawe budget babizeewo tugaggawale Bayibuli wegambira nti omusirusiru yekka yalinga embwa kuba embwa yesesema ate n'erya naawe owulira ne bayingira mu privatization ngono omusajja ye mugezi ayina kampani y'abannamateeka nebeerawo ku lwa gavumenti ne batandika ne beeguza buli kintu oyo omusajja okutwala ennyumba zifulaati z'ebugoloobi eza Odi Kampala everywhere Mawanda abirimu nnyo era ayinako ebizimbe bye yatwala bw'atyo n'agaggawala nnyo kati batandika okusportinga abantu mujjukira bwe mbadde ennaku ezo nga njogera ku Big Ways ow'omundeeba Big Ways yali business partner yali ayina enkolagana mu by'obusuubuzi n'omusajja gwe bayita Kajimu Kiwanuka mutabani wa Ben Kiwanuka abasajja abo ne bamubala engeri gye yali ayiseemu mu Masaka ne bamubala ng'ayinza okuba ow'amaanyi mu maaso gye tulaga era abantu abakimanyi obulungi mu kijjukire n'abatakimanyi mu kijjukire Big Ways awo simanyi ekibuye mu Ndeeba simanyi we yali alina bizinesi ze we zaali awali sipeeya simanyi pikipiki ekyo ekizimbe kya mugenzi Bendikito Kiwanuka kati yakolagananga ne mutabani wa Ben Kiwanuka mu kukola bizinesi kati ne babakutula lumu bakutula Big Ways kubanga naye byonna nga bibalibwa wano mu ofiisi ya Mawanda
omwana ne bamukwana ne bamutekako emiziziko ne bamwavuwaza ne bakola bwe bati bakukutula mpola indirectly okakana nga bakunyiga nolabanga obuyambi okufuna okubeera successful olina kudda ku saidi yaabwe. Abo bakajimu Kiwanuka bwe batyo bwe bava mu opposition ne bagiryamu olukwe ne badda kubanga babanyiga nga akunyiga individual bwoti ng'oli wekka mu kakunizo ng'oli bwogu. Era bwe bamala ne baagala okumukuba okumufa ebyokumufuulira ddala ekitagasa ne bamutegako amabanja mangi eno nga ne big ways ne babatomeza mbu baleete ebyuma. Gwe olaba oyogera ekintu kimu ne kikuletera ebintu bingi. Big ways namwogeddeko olulwe nabadde ndi awo bwe nayogedde kuno wakati awo fayiro nejje namba nti yiino. Now ne bakola batya ne babakutula ne babatomeza mbu baleete ebyuma ebikola enguudo. Okimanyi nti oyo Mawanda alina kampani ekola enguudo, alina ebyuma ebikola enguudo. Bannaabwe ne babaavuwaza nga bakuba Kajimu Kiwanuka nga bakuba ne big ways bonna ne babakutula. Kajimu ne bamuteekako amabanja amangi ne bamuteeka mu kakunizo n'atuuka musajja wattu okufuna looni okusinga ebijja bya nnyina. Ne bamekinga sure nti bamufuula ekitagasa era nabyo ne bimulema. Oyo Kajimu Kiwanuka yaliko ambassador e Nigeria. Bw'atuuka nga ekintu kimutuddemu ebbanja limutuddemu gavumenti emunyiga akola bw'ati yali alina mukwano gw'omu Nigeria e Nigeria. N'amutegeezako n'amugamba nfa ekintu biki ebintu byange bigenda. Omusajja n'akola kyonna ekisoboka okuweereza oyo omulenzi okuweereza Kajimu Kiwanuka sente ave mu bbanja eryo. Gavumenti yaziremesa mpaka ng'ebijja babitutte nga kyebaagala okutta image ye mu bantu nti musiru nnyo yatunda n'ebijja byabeewaabwe. Naye nga baakibalira mu ofiisi ya Mawanda. Oyo Mawanda bw'abala ekintu akiggusa wano ensi ebadde temumanyi nga toyinza mmuteekako maaso tosobola mulowooza nga ye abalira mabega w'ebisenge by'amakolero ga waaka nga bannabyabufuzi nga tosobola mutuukako naye ava mu ofiisi ye essaawa 7 ku 8 ez'ekiro naye ku 12 aba ali mu ofiisi. Oyo Mawanda gw'olaba ne bamuwa omwaliriro mulamba kuwakaza house nga gukola ebintu bingi. Ayinamu eyo auction ayinamu lofamu ayina biki n'ebyobufuzi n'ebirala n'abafere nga batuulaawo okubala engeri gye bakutula eggwanga Uganda. Kajimu Kiwanuka bw'atyo bwe bamuwangula bwe batyo bwe bamuttira future bwe batyo bwe bamukutula ne bamufuula ekitagasa nga bamubala nti enkola gye yakolamu mu CA amagezi ge yali ayina exposure gye yali ayina ne bamunyiga mpola ne bamuteeka ku kisenge ne be yali akolagana nabo mu sente nabo ne babakutula. Genda obuuze obanga Kajimu Kiwanuka teyalina nkolagana mu byenfuna ne big ways oba big ways we yali si nnyumba za Ben Kiwanuka. Nve ku internet kati si bebo bokka be baabala. Najja ne mbabuulyako engeri gye baabala Ssematimba. Babaza abantu bangi Sekweyama ye bwe baamulemwa baatemula mutemule nga byonna bituulaawo ewa Mawanda mu ofiisi ya Mawanda. Basookanga ne bakusindikira agent n'akupoloota. Sekweyama bwe yagaana ye baamupangira kumutta busi nga Mawanda yennyini yali mwolwo olukwe olw'okutta Sekweyama bwe yafa DP neetagala paka n'olwaleero. Sekweyama senga waali senga DP teri bwetyo kubanga ye yali agenda okuba second in command okudda mu bigere bya Paul Kawanga Semogere. Yali muyivu, yali mukakkamu, yali mugezi, yali wa opposition ebyaddala. We waffe wali buwa mama okota
ye yatukiikira mu CA ye yatukiikira mu 96 mujjukira bulungi era ekisanja kya 96 teyakisukka teyasukkawo Sequoia Manafa. Now bwe batyo bwe baabala abantu buli gwe baalinga beekengera nga bamukutula ng'obuyinza bwonna oyo Mawanda abulina. Ojjukira nga Museveni yeegaana ebbaluwa ezaawa ojjukira nga Museveni yeegaana ebbaluwa ezaawa basajja balaba ssente n'agamba mbuno tazimanyi. Ojjukira sinaliyo nnyingi nnyo ezibeeraawo Museveni yeegaana mbu takimanyi naye nga kuliko omukono gwe. Byonna biva wa Mawanda. Kubanga muka Mawanda gwe bayita Daisy mwannyina w'abasajja balaba ezenkayana ze wawuliranga mu butale mu Kampala biki byonna nga bikolebwa mu ofiisi ya Mawanda ku Workers House. Mawanda kati abala ki? Bw'oba oyagala ekiwandiiko kyonna ekiriko omukono gwa Museveni bw'ogende wa Mawanda ofuluma nakyo. Ng'olina ekiwandiiko kyonna ky'oyagala ekiriko omukono gwa Museveni oba kusengula abantu ku ttaka oba kukola ki oba ID ya SFC oba ya poliisi bw'ogende wa Mawanda ofuluma nakyo ng'okiyina mu ngalo awo ku Workers House. Ebikampani byebyo ebirimu Daisy simanyi D&M Daisy and Mawanda byamaanyi nnyo okusinga bw'oyinza okukirowooza. Era bwe yamaliriza ng'amaliriza byonna ayingira ebyobufuzi kyova olaba nga mu Western Uganda yokka esinga paati zonna ababaka ba palamenti nti ne bwe twegatta Northern Uganda, Eastern Uganda ne Central tetuweza babaka bali mu Western Uganda. Do you know why? Museveni abatemera n'abawo obuconstituency era Mawanda yamutemerayo najja. Mawanda bwe yali ajja ssebo ng'ajja mu palamenti nga bataddewo akaka constituency. Nkugambye mugagganya ayina rediyo, ayina TV, ayina biki, ayina ebyuma ebikola enguudo. Ye yatwala byuma ng'alima nguudo sigamba mbu biki. Naddira rediyo bagiyita Hunter ne TV bagiyita Hunter. Bannakyalo bonna nga bakeera kusimba layini wali ogende mu studio oyogere otumire abeewammwe owulira obufere obwo n'oleka mukyala we waka n'ogenda ntumira mukyala wange ali ewaka nze asiimwe wire Bible politics nkutumiddeko mama Eben. Ekyalo kyonna tewali ataatumira obwana obuto ne bugenda ne butumira abazadde. Ekyo kyokka ne bamuwa akalulu tomwesimbamu olw'okuba mwakyala mu studio ne mutumira yateekawo emyezi ng'ebiri. Kyalo buli muntu kujja kutumira muntu we nga basimba layini. Dakiika emu bbiri nza gundi ntumira mama wange nze nza ntumira mama wange nze ntumira mukyala wange nze ntumidde omwami wange weewaawo genda buuza abantu beye waabwe shema. Igara side eyo babuuze bwemba nimba nve ku internet. Ekyo kyokka n'okwata ebimotoka n'alima wenguudo nga ye tagamba ki n'alyoka olaba obufere obwo obw'ekika ekya waggulu era ng'okumwesimbamu okutuka wekka olw'okuba abaana abakyala abakadde baani bonna bajja mu studio okutumira abantu beewaabwe. Byoyo Mawanda kati nno Mawanda abalaki Mawanda ennaku zino kansoke ku kiri bwe batyo bwe eyo ofiisi etula ne sporting omuntu
gwe beeraliikirira okuba ow'amaanyi mu maaso nga bulaba bwe nabagamba n'olwaliro Bebekulu tamanyi kiki kyamukubya masasi. Nkugambye Museveni abasawo baamugamba ali kujja ku ntebe aliba muyimbi nga w'amaanyi. Museveni yakola kyonna ekisoboka ne baprovokinga Bebekulu ne bamukuba amasasi from nowhere. Museveni najja nga savior. Embeera yeeyo ya kikonde kyereere, abantu bano balabika nga bakooye oba if not tebakooye, balabika nga eno baliyo lw'akasente, n'akasente munnange mukwano gwange kalabika nga akasente ennaku zino kakyagaanye, kyova olaba nga bakyagenda mu maaso n'okwekuba ebikonde ebiyitirivu. Twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti ffe bino twabibagamba, ababirabira ewala twabiraba dda twabirabira dda ewala nti bano akasente kajja balwanya.